Byawandikwa bituukirire. Mukulu nga bw'otutte mu mika 2 empewa. Ekyamazima ebyandikwa biddamu byawandikibwa. Naye ka ngende mulanzi Isaaya namulumu 20 nti mulete ensonga zammwe ez'amaanyi bw'ayogera Mukama. Mukadde wange taata okujja kwange kwa lusiku akyereeta. Dade ekyamazima nina ensonga. Kitange ensonga eyo ennono. Mukadde wange ensonga yasimba. Dade ensonga ya buwangwa ate nga ya bwakatonda. Mukulu gye nkusaba okkiriza egyo. Bakuwenga leero dde. Nawe jatugende wabeyitwanye ensonga. Dadi nsabye nkutegeeze taata kulobukulu kajabo balintira ki anti mukulu ono yimanyinaze taata ono yimanyinaze mukyala wange w'empeta atano batamba ku lusegere mukulu ogula batamba ku lusegere kitangira kriza nkutegeeze nga ye manyinaze mukyala wange taata yono mukyala w'empeta tamba ku lusegere ono dadi ala kriza nkutegeeze taata sembera wano tugende maaso gatoyo tala kriza nkutegeeze mukulu ono yaliko ebyekikabye waffe abantu kivowa nedda dadi amataka gonna ge tulina ebyapa yabitereka yatereka ebyekikabye waffe nedda dadi anti ebyekika byonna biri ku olutiriko yabitereka asima amafiina yatereka ebyapa ekyamazima endagala zonna eza polisi tulina kaadi z'emmotoka zonna biri kuwono kati lwaki oyite ebbalibbali wandibadde ombuulirirawo n'otantiisa anti mukulu gambe yaliko ebyekika yamukulu taata nsabe okkirize mukulu kulw'obukulu bw'ensonga eno nga bwe tugezaako n'ensonga eno yasimba ya buwangwa ate nga ya bwakatonda ne mukulu sinza kwanja nsonga nga kwesembagirizaako gy'ali ng'omukazi ajulya mukadde kriza mwanyinazo omulungi ono atano baaso kakkakane amakakkana maaso ga dadi kakkana tomwesimbako alinyigirize nayo liri munyigiriza mukulu w'ebito bibeera kitange era bino byampankuwe musalamala mpankuwe ekyamazima tatulayikande yale kati gwe sigala wakulu bakutereko solido bakutenda obuwanvu kitange ekyamazima mukwano gwa Gerard awamu ne Susan taata gwe gumbonyabonya era nsabye okkirize dadi kulw'obukulu bw'ensonga eno singa tabadde Gerard na Susan mukubireeko Gerard mu ngalo abakitegedde abeewange dadi saayituuse mu maaso go era kyatakkiriza kutegeeza kyova olaba omuso gaakuba nti omukwano gumenaamena mukulu taata namenekameneka kitakkiriza mutegeeze kulw'obukulu bw'ensonga etukyengula kyokka tuula bulungi naye tosimba mukono nze wendi waliwo akayiringito kakkana teweesigama obadde dadi nsabye okkirize nkutegeeze taata kulw'obukulu bw'ensonga eno dadi nga bwe nkutegeezezaako ekyamazima taata ensonga eno entuuza matiitiri mukazi mujja gaatula kwanjula kw'omwana wa mujja we mukazi wattu bw'atula n'aterera ne bageya mulaba nno bwe yeeteberesa ejjobeera omwana ayanjula yamuzaala mukazi wattu bwe yeekyusa ng'afuiriddwa ne boogera kyenkula kyokola mulanyibisa emmere mubadde ki teriira tatakkiriza nkutegeeze bwe yeekyusaamu ng'afuiriddwa ne boogera mbutasobola kutereera obujja bumukuta nti omwana ayanjula siwo kitange taata nze nteredde busumbi kubanga obuleku bukyama taata nyanja ensonga kyenkula kyokola bwe nkula bwetinga okulaba oti temunyibisa emmere owulidde sebo mujja kunnyibisa mukulu kkiriza nkutegeeze taata ekyamazima nga bwe nkutegeezezaako bwakyalumu ng'atambuddeko wamu ne muto wange omukulu Gerard mugambe Gerard mutekemu okujanjawaza si buli omwana akituka kkiriza nkutegeeze dadi taata ng'atambuddeko ne muto wange Gerard ekyamazima Gerard yagenzeeko bweru kuwumulako manyi ffe mukama atuwadde ennyonyi twazifuula bugaali mukulu Gerard aba avudde mu ggwanga ekkulu taata mu America aba atuuka ku kisaawe Entebbe ekyamazima otwasisinkana omwana omuwala omulungi ennyo ekyamazima taata omwana omuwala omulungi ennyo nga maaso ttaala twategerako kimu nti ye Susan mukulu bwe twasinkana Susan taata yali n'omukyala omukulu twategerako nyemu kiri essenga ekyamazima Gerard bwe yava mu nnyonyi taata nga lanneosaawe Entebbe nga bakyayogerayogera dadi kkiriza nkutegeeze Gerard kyava akola ku Susan ku mukono amugamba gyemuperekerekoladda ku mukono ekyamazima taata bwe batambulamu mpolampola bwe batuuka wali wansi Gerard weteekateeka waga otuusa emberezaako nga yakava mu nnyonyi atubuulire taata ebibadde mu America Susan yakkakkana wansi bwe bakakkana wansi zinali ku mabbali nga nyibiridde nga bakigenda mu maaso bwe bakakkana kyokka ye Susan ng'ali ludda ng'ali wansi kkiriza nkutegeeze taata Gerard kwe kubuuza Susan obeera
obeera wa ne Suzanne n'abuuza Gerard obeera wa Gerard yagamba ekigambo kimu nti mbeera singo mukole kyekola ndi singo mbeera singo muntwala kantindi wangi taata Suzanne bw'abuuza Gerard yaddamu ekigambo kimu nti mbeera singo ndi singo nagamba ndi singo nva singo ate Gerard n'abuuza Suzanne gw'obeera wa Suzanne yayogera ekigambo kimu ojja kalumatendo gweyogere ojja tambula mpola otuke kalumatendo kasubi bw'otuuka wali ku Nakayenga siteegi